kati gwe bokebera ku Anti-Terrorism Act yeteekawo gyati kyekiteekawo gyati bakiwogere babajjayo bujja formation okay kati wano bwe bamugamba nti abo balaba abo basobola obbalagira nti kati kano ke mugende enkya buli muntu mumumenye omukono gwa ddyo ojja kuveeyo nga buli mwana wa Nuupu agamba nti omukono gwa ddyo bagumenye kuba bwe bali ekisooka be basinga okuliisa obulungi bolaba uniform ze bayina ne oxygen kwegamba babatebereza nti bayinza n'okutuuka akaseera nga ne oxygen tebayina bayina supply system eza oxygen bayina amata zinzimia ziri ku mugongo tosobola mukuba jinja ne limukwata bonna bambala bulungi nnyo osobola n'obbasanga nga bayina mundi kwegamba engeri gye babalabiriramu balinga bino ebibwa ebizungu nga bwe babirabirira poliisi bwetu si bwefaanana Kiboko squad abalimu balagawa muhozi za LDU nze kyenjagala okusiimako NUP ekintu kimu nti oli bw'aba akukatira mu bisooto naawe munyweze mubeere mu mwenna banywezeza abasajja era muwongere obbasika bw'aba bakatira mu bisooto nammwe mubasigaze mubeeremu nabo abapoliisi abo bemulaba benyigidde mu byokulonda kwekawempe bakaada bennyini aba NRA barakatu yenze Haji Arun omusomi w'edduwa asangibwe Bulumagi ku luguudo lw'Ejjinja kola ku bintu ebyenjawulo nga muli endwadde zitawaanya abantu ababulijjo kola kwabo bonna abalina ebizibu mu mukwano bw'oba olina ebizibu mu mukwano jangu gyendi neeyonera nsobole okumalira ensonga kola ku mikisa egy'emirimu kola kwabo abaagala okugenda ebweru muntu nk'okozesebwa amajiini okozesebwa saitwani ebyo byonna mbikolako sobola okozesa ennamba z'olaba ku screen oba tukwaniriza nange muganda wange kungu mbadde ndudde okulaba ate kaseera kawanvu ye naye wendi kirungi oli mulamu olabika abatuwuliriza muganda wange kungu alabika bulungi nnyo anyumye saawa eno ne mumutwalirawo ku mbaga balowooza y'omu ku bagyetegekedde tambula butambuzi Allahumma amen mukama yebale muli mutya mwetuli gy'obulidde honorable tubeeramu ffe twasalawo manyi abasajja batugamba nti ekonkome n'ekkovu okusooba buba bukodyo naye tewali lyali lifudde nti liremeddwe okutuuka we ligenda okujja ekyokulya damutule nti ekonkome erinyenya bwe lityo omutwe konkome n'ekkovu okusooba buba bukodyo si kulemererwa kuba tewali lyali lifudde nti liremeddwe okutuukawo okujja ebyokulya likomye mu kkubo terituuse eri byakulya okusooba kuba kaba kakodyo bimaliza bituuse si bukoowu okikwasaganya otya n'ekyo kyembuziza kakati omanyika nkubulire muganda wange Kungu ebyobufuzi kati birimu abantu abatayagala kusooka kunoonyereza era ogenda n'obawulira waliwo ze bayita buzzwords president w'eggwanga bw'ayogera oba omukulembeze n'ayogera nti professionalizing the army ekyo ne kitwala wiiki 2 ng'abantu kye boogerako edda mu mass communication twagiyitanga agenda setting role of the media media bwekifulumya kati ate bali betwaliise bawazokisa ndi palokas bakatekists bayimba ekyo ne balyoka bayimba ekyo kakati olwaleero njagala abantu baffe mutegeere nti ekireese kati obuzibu bwonna tetukyayina professional security agencies kanzije tutandikirawo tetukyayina professional security agencies oba agencies for that matter tetuyina kubanga ensibuko ya buli security agency wano eri personal oba person to holder eggye lya Uganda lyolaba ne bwe twali tuteesa nga eggwanga liteesa okukola semateeka nga baagala okulikyusa erinnya balijje mu NRA balifuule Uganda People's Defence Forces waliwo n'olutalo lunene nnyo kubanga abaali bawakanya bw'okebera Hansards olabira ddala nga abaali bawakanya ekiteeso nti baliyite Uganda People's Defence Forces balabira ddala nti siri eddyo siri eggye lya Uganda
Bw'olaba engeri gye lyatandika omuntu omu ye yanoonyanga banne oba ye yatumanga abamunoonyeza banne n'abasindika okufuna training mu buli kifo ye waaba alonze nga ne bw'abakomyawo n'addamu n'abasonseka mu magye g'eggwanga era abamanyi we bali era asobola okubatuma ebintu ye nga bw'ayagala. Ebbanga lyonna eggye lya Uganda eryo eryatandika nga NRA teryalowoozaako kugoberera mateeka ga ggwanga. Lyasinga kwefunyiriza mu kugoberera mateeka ga komanda nga ye bwagakola ki bwagagala. Akati eyo tetujja kugendayo. Bw'okebera ebitongole bisinga kati bizaaliddwa nteekateeka eyo byava mu militias. Kati eyo yali militia ye yavaamu UPDF. Militia yennyini ewedde emirimu era bw'ejja ekaddiwa n'ejjanga ezaala omwaka ogwali 1900 oba banga kyawo oba 9 President wa Uganda oyo bw'okebera mu mawulire amakadde yakomawokko mu ggwanga nga ne bamubuuza nti President mutabani wo atandise okulikurutinga amagye jali myaka gwa 9 ngulu bamubuuza General MK bamugamba nti kijja kitya ono atayina kiti kyonna waagwa atandika atyo okulikurutinga ki amagye. Naye President yali ava bweru nga teyeetegekedde yali ayina enkola nga bw'aba akomawo bw'ati bannamawulire bamulinda ku airport n'akola press conference era ndowooza eyo yemu ku press conference ezaasembayo kubanga baamukuba ekibuuzo nga teyeetegese era answer gye yawa yagamba nti you see Muhoozi is an LDU. Answer eyo teyali ki teyali tematiza. Kati waayitawo akaseera katono Right Honorable Mama Mbabazi ebiseera ebyo yali Minister wa Defense ye n'alyoka akiddamu mu ngeri endala era ye bwe yali addamu okebera mawulire ago yagamba nti you see theirs ngulagamba nti ebyaba Muhoozi theirs was a study group that eventually culminated into a cadre course. Bwatu bwe yakyogerera ddala. Akati ffe omanyi twali baana batonga bitunyumira. Akati ffe waliwo ebintu ebyatu inspiring n'okuyingira ebyobufuzi. Nga n'obolaba omuntu engeri gy'akoze statement gwe kulemera mu mutwe. Akati abatuwuliriza byebyo bitwa bwatyo ye bwe yaddamu nti yali study group eventually nefuuka cadre course. Njagala okubategeeza nti ate neetandika kubanga olwo naye ne bamusindika n'atandika okusomera ddala amagye n'atandika neeyongera mu maaso n'okurikulutinga kati neekula neefuuka PGB oba gye bayita Presidential Guard Brigade nga bagoberera template ya Ben Ali owa Tunisia. Abatuuliza nyakanyo mubere nga mutegeera ebintu bino nga bwe bitambula. Kakati PGB eyo era militia ekwete yatandikibwawo mu nteekateeka z'amagye kati neekulira ddala neefuuka Special Forces Command SFC. Naye kyenjagala mutegeere nti ba-commanders ab'enjawulo mu militia eyo bajja bafuluma nga bwe bagenda mu bitongole ebirala nga bwe babatumayo. Kakati ne bagenda ne bayingira mu poliisi ne bayingira mu URA ne bayingira ludda wa ne bayingira. Njagala mutegeere nti kati ebitongole byonna tebitera nnyo era okwatangako komando omu yekka n'omugamba nti okulembera ki nti nze SFC ng'omubuuza nti kozi UPDF Act SFC ogisangawa ekyamazima ajja kuba talabanga na ku UPDF Act tebagirabangako. Abakulembeze b'amagye tebalabanga ku constitution ya ggwanga tebakiberangako. Abakulembera amapoliisi ago na biki tebalabanga ku Police Act. Lwachuluza butyo. Kati ye bambi mugana ffe Kituma Lusoke ye bibye kuba kitaawe yali nnyonga yasomesa ekyankwanzi mugenzi
ye musajja yali amanyenye ebintu ebya dialectical materialism and the dialectical method fe tugenda okutuuka Makerere nga be ba debate ba NRM abasigaddewo nga bwe bajja yera yayogera mechanistic materialism biki ayogera bintu bya Morris Conforth obo butabo bwe yakuba kakati ono ye yalinga kubimezo kusinga so ta era babu ze militias ezajjanga entonotono nga baziri recruitingire bwe bajjane zingira mu police nezi kwagamanga okumutwala ye ekitone kye kati awe bakitadde kubimeza ko yabeera nganga ayogera nnyo kati bamutadde awantu ayogere not necessarily nti ayogera by'amateeka era tajja kubulirayo act yonna ajja kwogera bwogezi kuba ye kaada yalinga ayogerera birungi NRM byekoze ne bwe batennabikola so nolwekyo kati oyo tosuubira kuba nti akuwa professionalism mu police force teriyo tajja kukubuulira kyoyagala kumanya so SFC kati polisi yeggwanga kakati okebere substantive makeshift sezo kubanga brigade zezo nyingi zize zifuuka ne bokebera wa ne South Sudan waliwo no gye bayitanga ya Salva Kiir gye bayitanga Tigers kakati yafuukira ddala division number abatuuza division eberamu abajase okuva ku 15 okuva ku mutwalo paka ku gumu kitundu okusinzira ku system gye mba mukozesa amaje kakati omuntu eyayina militia netukira ddala abantu omutwalo mulamba ne guyingira gumu kitundu wano mu 2 kati yafuukira ddala division ya amaje era eyo buli wako akabaluseewo jakuba akasimu okutandika okutereeza muko kakati njagala bategeeza ebimilitia ebyo bituuka ne bifuuka kati we babiyingiza mu maje oba mu police kati baba ino biwe bitongole byenjawulo ngawe bakugamba nti kati aba Amuka Boys ne Arrow Boys kati abo bobo bamaliriza ogwakkonyi ne batandika batendeka be bakola VIP protection unit ya police so si mateeka go mwami kungu nti mwe mwajja abatendekebwa paka we batandika okukuuma era bwolaba banyize ne bakuba minister gwabadde akuuma obusungu buviira ddala eri bamujja mu byalo mu kifo ky'okuyingira abalala kati bajja baba collecting baba entendeke abamu gye batendekebwa yabino besalasini bani ne bajja ne babayiwa kyenna kugamba bwe nali wano naye mbagamba nti kyabadde kyansobi nnyo NUP okukola parade eyo kubanga yaleese ka justification abasajja bano to resurrect militias ez'enjawulo kalanga action plan mumbulira abali mu balagawa Kiboko squad abali mu balagawa ezo zonna ziri trained waliwo kino ekya Kayihura kye yakola ekya crime preventers balagawa bali bangi nnyo nga basobola n'obbawa candidate gwe baagala alabike nti yasinza abantu ku nomination okay so nolwekyo eggwanga njagala mu kitegeere tulina akaseera kazibu kati be bakola kati bikulagira ddala nti tulina professional police okay, but we see mostly jat kye mu mateeka gaffe and why them atenga besibye n'obukokolo basibya bagadde amaaso eyo militia kubanga teyina tteeka mwesibuka kati ngera bwola bayise fusinti nayo teyina tteeka mwesibuka jat joint anti-terrorist task force teyina tteeka kati gwe bwokebera ku anti-terrorism act yeteekawo jati kyekiteekawo jat bakyogere njagala kutegeeza mwami kungu wano tuyina amateeka agafuga buli kitongole nze kyenjagala okusiimako NUP kyekintu kimu nti oli bw'aba akukatira mu bisooto naawe munyweze mubeeremu mwenna banywezeza abasajja batya kakati gati ku international scene babalabisizza n'okwerabisiza security era mwongere obbasika bw'aba bakatira mu bisooto nammwe mubasigaze mubeeremu nabo. But how did we get here, Henry? Because ideal yaloza kalibadde peaceful, kalibadde kamirembe. But chetwala for example ku lunaku lwa nomination nga nalukola abasajja bamusikasikanya amatayi unprovoked. Okay? N'abawagizi baabwe kakati
ekirete ekyo mwami Kungu by election najigamba kedda wano major players babera bakada on either side aba police abo bimulaba benyigidde mu byokulonda kweka wempe bakada benyini aba NRM baba n'obusungu mu Lungereza gye twandise paroxysm ebullion convulsions baba kwegamba bayina a very low boiling point 2 degrees nokulaba obulabi ng'oyina abantu bangi obanga yagala okusinga mukama waabwe abo bawagizi kwa embala bwambazi bi uniform bawagizi ba NRM. But NRM has distanced themselves from this group. Yes. Naye kakati gwe bobanga gwo okulembera government oli namenya amateeka kubanga bowe distance nga kitegeeza amenya amateeka twandibadde tubakebera nga tubalaba mu kooti nga baba charges naye babawa ekisooka be basinga okuliisa obulungi bolaba uniform ze bayina ne oxygen kwegamba babatebereza nti bayinza n'okutuuka akaseera nga ne oxygen tebayina bayina supply system eza oxygen bayina amata zinzimia ziri ku mugongo tosobola mukuba jinja ne limukwata bonna bambala bulungi nnyo osobola no basanga nga bayina mundi kwegamba engeri gye babalabirira mu balinga bino ebibwe bizungu nga bwe babirabirira police wetu si bwefaanana gogenda mu police genda wali ku CPS bw'osangawo omuntu ng'ekifuba kye kyenkana n'ekyoli abadde wali mu kawempe nze nga nva mu bwaloye kati bano be baani bali babaliisa bimilishiya byennyini ebya government babajjayo bujja formation. Okay, kati wano baba mugamba nti abo balaba abo basobola balagira nti kati kano ke mugende encha buli muntu mumumenye omukono gwa ddyo ojja kuveeyo nga buli mwana wa Nuupu agamba nti omukono gwa ddyo bagumenye kwa bebe bali. Let me ask again. Abamu baana babba mu malwaliro nga buto bakabuzaala bwa lunaku lumu ne babatwala tebalina taata tebalina maama bakula babatendeka butendesi asobola buli kintu kyayagala abo tojja abo ne bamuna abagobereza amaaso tebalina babazaala abasinga byo bibwa babitendeka bigenda kukola mulimu ogwo. Who are they? Babo militia. Ezo militia nga bolaba nga bijanja widi nani bebo nga bolaba imbonera kule ne ye Burundi bebo. Why is everybody distancing themselves from them? Kiswaza kati ekintu kino bakirese naye babadde tebanatuuka kiseera kijjayo. Government eno yali yagaana by election yonna era nga teri mulamuzi ayinza kusazaamu muntu yalondebwa ne baba NUP kubanga kitegeeza mwagala bajjisaayo bukodi bwa 2026 naye era bakatonda yeye yaleeta by election ya Kawempe North nga abadde yasemute bwembulirayo by election yemu mu Buganda wano gye bakkiriza ddala buli yawaaba yali alimba byali biragiro bya government. So n'olwekyo njagala abatuuliza mutegeere gye tulaga weewu wetulaga. Okay, but before we get ku gye tulaga honorable ekigenderero ky'ebisajja ebikambwe bino bwebiti kiriki n'okuba abamawulire you know muganda waffe okuva ku top television eriisondoza eriiso okusigala mu kujja kuba mukisa nakati akyali mu ddwaliro. As we speak now ngenza okujja kumpe wano nga abaka ba parliament babiri Muwadanku Nyingi ne Derek Nyeko kigambe bali mabega wa mitayimbwa jogeddeko ne Honorable Abdallah Kiwanuka jo yakwatiddwa naye ne bamukwaddeko Mamboga ne bamutwala ku police Kawempe mubuza ati bakuddeko musango kinti yafuse nuisance or public nuisance something like that. Adanana muwandro yawagidde nnyo candidate we kakati abatuuliriza kino ekintu kiri mu balumwa. President Museveni alumwa nti mumujisizaayo ubuntu bwe bwagenda okukola 2026 kino kyakolebwako kano ka template bakajja Zimbabwe obujjukira okulonda okwali mu Shanghai ne Mugabe Mugabe yali akozesa gye bayita Green Brigade kubanga bwe bamala
okugabana government yeche yakola kubanga jukira Shangarai yali akulembera movement for democratic change nenga bafunyemu obutakanya ne Professor Mutambala naye nakolako faction yeyiye movement for democratic change eyiye kakati bwe yakola eyiye mukalulu Mugabe ke bamuwangula abo opposition yeche yakola yagamba ndi kati tugabana obuki obuyinza Shangarai jango bere prime minister naye bera first prime minister kakati second prime minister bere Professor Mutambala kati ngona jakolagana ne professor naye tuteketeke twetekeretekere okulonda okukola ki okujja kulonda okujja yategeka Green Brigade ng'omulimu gwayo kukuba kiboko nga buli muntu bayinza omukwasa ndi gojja kukuba omuluka gumu ono agera kukuba egomolola bbiri kakati nga obera commander bagenda mu bululu naye okuba opposition emboko nga bagabana miruka kati ekintu kino weekiri era kitegekeddwa kubanga baagala okulemesa NUP okuwangula ebifo ebingi nga byawangula mu Buganda toyogera kugamba nti bajja kuva mu Buganda bawangule walala okubakendeeza obutawangula bifo nga bwe babiwangula mu Buganda kiboko yennyini egenda kutambula kakati bino babadde bikyali mu kutendekebwa kati ate daba by election bwe yereese so kati wali bali mukola test drive eyo test drive kati ya Kawempe okay bamenya mateeka kibana babikwerinda mayitirivu ekisokera ddala wano mu Uganda tewali teeka likiriza muntu kuba muntu kabere president takirizibwa kukuba luyi kobere tata tokirizibwa kuba mama oba mwana luyi yebera assault kati akoko kakotandikira abamenye teeka kakati ate njala nupu nti singa mulaba omusajja nga musobola omufumbubiza ne mumukwata Criminal Procedure Code Act ekukkiriza gwe oku private person to arrest gwe okukola arrest asajja bayine mundu naye anti ngambye singa opima nga musobola omunyweza nga tewaliwo muntu yenna kugamba nga musobola okukwata omuntu oyo si nsonga newe mutamukwata kwolwo naye bwe mutegeera feesi ye kubanga okkirizibwa okukwata omuntu nga ali believed nti agenda kukola gye bayita cognizable offense agenda kumenya etteeka azze omusango nga gusobola omusibisa okuviira ddala ku myaka 3 n'okweyongerayo abantu abo NUP musobola obakwata mukkirizibwa mbakwate bakava ku motoka bwe bati waliwo agenza okunywa sigala oyo munywereze eyo mukwate mutwale ku poliisi sibagambe nti no mba mutwala nga tebabalaba mukube nawe tawukiriza naye bagana tebabalaba niti mukirizibwa amateeka tegabakkiriza temumukuba naye njagala obategeeza nti kakati awoka bamenye teeka assault wokawo babamenye teeka abatuuliriza bo tuba twogera ebintu bino bagamba oba obuliriro waabwobwe nga n'omulala okutuokola ki kunkumula abampuliriza tewali muntu mu Uganda akkirizibwa kuba munne yadde okulumya yadde okutta okujjako nga kooti ewuliriza omusango gwammwe nemusalira ekibonerezo yo yennyini neeyogera n'anaakimuwa si ggwe about kyebayita reasonable force mu police kati reasonable force mu magye excludes assault kati omuntu ng'omusanze akutte ekipande kiriko ne candidate in a gazetted election campaign weewo candidate weewo waayitira kati reasonable force oba oli ku musango kiggwe gw'omukwatira okukozesa reasonable force kwa reasonable force tekitegeeza nti abapoliisi buli waali wonna wonna reasonable force is available to him for use
oyina kubanga kakati bakutumye kungu gendo mulete kungu yegugunze ayagala ogane muleta nokozesa reasonable force kitegeeza mu circumstances ezo okumunyweza omuteekako empingo okumusitula nga talinya sikkuba kubanga tebakutumye roba tebakutumye omuntu nti amenye ennyumba kati reasonable force zina authorities zazo emisango mingi egize gyogerwa ku reasonable force tekitegeeza gwe kulabikanga asalidde omuntu omusango ngero oli mumuwa kibonerezo tulaba oba bitulabye Kawempe ogambe bagikozesanga test chip kati test drive they are test driving 2026 actually not 2026 this year kubanga betumala nominations za presidential campaigns zijja kuba ziri mu high gear 2026 voting day January bikyebyo so nolwekyo bali mu kugezesa abatuuliriza ng'oli bwakugamba nti motoka yiyo njitunda nosooka ovugamu kakati kye bali mu kukola mu Kawempe North bali mugezaako kuvugamu okulaba oba ddala ye enaatambula okulaba engeri gyeweta steering ekola oba tekola power steering endabirwamu zambuka side mirror zitambula oba tezitambula driving mirror eraba bulungi windscreen ekola kwegamba bali mu kiyitibwa okugezesa bali mu kuwawula kati oyinza n'okwesanga nga abo bemuyita abajjaati ng'ekyamazima kubanga training zibadde zigenda maaso nyingi nnyo era nga president ezimu yakola pass out endala nga si yagikola naye ng'ekyamazima bagenda kuba bangi kubanga leero yeeteeseteese okubeera mu kalulu n'okusinga bwe yali mu kulonda okwaggwa ko yali mu yatya covid yamulemesa kuba talina na bitundu gye yalaga bwe yabanga anaagenda mu district yagambanga nti nkuŋŋaanyizaayo abantu 5 awo era mubakeberere covid kati ngajja n'atuula kilomita 4 nabo ne batuula eri kakati awo ye n'atandika okwogera nabo so n'olwekyo abantu baffe kyenjagala mutegeere nti ekyamazima kati ku luno alayidde ali mu kutambula ye yennyini alinga mu surveyor kati ali mu opening boundaries kulaba ekintu kinayitirawa so kakati wanaawawula byuma era byali mu kuwawula okulaba ngeri ki gye bigenda okutambuzibwamu kubanga campaign ey'amaanyi ye gavumenti eno egisuubira mu Buganda tegisuubira wantu walala wonna kubanga ebitundu ebirala egenze ebyetoloola egenze bisalako abakulembeze baabyo bagenze bakkaanya ne gavumenti era ye gavumenti yakuno esuubira ti akalulu akamaanyi kagenda kubeera wano mu Buganda abatuuliza nyamutegeere nti regions ziri 4 tulina region eya western tulina region eya central tulina region genda okuba of course eya eastern tulina region eya northern kakati bwokebera regions zino kirowoozebwa mbu 8.5 million zeziri mu western milioni endala 8.5 zeziri mu central 7.5 zeziri mu eastern 7.5 ziri mu northern kakati president wa Uganda ali mu kubala wano abamu abawakana bagama mu central ziri 11 ez'abalonzi muve kubiri bye muwulira mu bitabo naye ffe tuli mu ekireetera president w'eggwanga okwetoolola nga tannajja mu Buganda kati ye ekibalo kye abala nti bw'atwala western eno by 8.5 million people kye muva mulaba nti alemedde ku eastern
agatteko 7.5. Eastern eno mwe muli bali bonna Babugisu, Teso Sub-region, mwateka ne Busoga. Bwatwala 7.5. Ekyamazima waba basigaddewo region era ezifaanagana. Central 8.5 ne Northern 7.5. Kati nga bwatwala ne Northern eno kubanga mugiwulira bwagyetibiridde abakulembeze abasinga era abatutte abagenda okusalawo ensonga z'omu mambuka. Kati abantu abamanyi akalulu nga bwe kagenda otambula kitegeeza nti region ya Western, region ya Eastern, region ya Northern yazimaze. Kati ayagala kulwanira Central ave mu kalulu ng'era ayina 68-70%. So abantu baffe ekyo mulina okukitegeera nti obululu buno temububaliranga mu byalo we mutudde. Kati ye kyakola kiri kintu kimu, Kampala yokka ffe gye twandibazenga region yo baddira okulonda ne kutabukamu ne kutandika ssaawa nga 6. Kitegeeza nti only 48% abantu abali mu Kampala miliyoni nga 3.2 be bajja okulonda Kampala ne Wakiso. Kakati ekyo bwe kibanga kye kibaddewo aba wangudde obululu aba yawangudde dde okulonda nga ogasseeko byanagattamu nga ne waba tannabigattamu era abeera still aba wangula okulonda. So n'olwekyo njagala mutegeere ali mukola buli kimu ekisoboka okubanga atabulamu kino na kiri okulaba nga awangula obululu buno obujja omulina eyo gyati. Yes, obadde kyatunyonyola bearing ya kino kye tulaba ku kalulu ka bonna ke tuyingira. Kakati kino kye mulaba kino era ekyamazima kiteekeddwa nnyo, kitegekeddwa nga kigenda kukozesebwa wano mu Buganda. Kubanga mu kutegeera ze twandiyise demographics oba obululu nga bwe bugenda, obungi bw'abantu nga bwe butambula, otunulira regions nnya. Region gye bagamba ey'omumambuka eyebalibwa nti eyina abantu miliyoni 7.5. Ate ne region eyamu Eastern bubeera bugwanjuba obwo. Eastern buvanjuba. Naye ebalibwamu obululu era abalonzi miliyoni 7.5. Abatuuliza musoke muveko ebyo eby'ebitabo bimba muwulira boogera. Naye President wa Uganda amanyi nti wano demographics region ezina abantu abenkana. Mbu Central region yenkana ne Western. Kakati bwe batewe bakidesigninga. Kakati amanya nti Northern Uganda kakati almost abakulembeze bonna amazoba compromisinga. Western agirina 8.5. Okujjako kati afunye okutaataganyizibwa olw'ensonga z'abeesigye. Naye nga abalibwa nti agikola ki? Agina mu 5. Ezo miliyoni 8.5. Agasseeko 7.5 eza North. Kati Eastern akola butaweera kuba ogiteekamu sub-regions nga 2 ennene substantive. N'omanya nti waliwo sub-region ya Busoga kati ate mwoteeka ne Teso sub-region n'Embaale mugitwalira. Kakati bw'amanya nti Embaale abaliyo mu bamanyi eyo control system eri wansi wani wa Mafaabi. Teso sub-region ojjayo Soroti n'ogiteekako n'ebeera Amuriat. Ndowooza mumanyi ebitambula mu byobufuzi. Kakati eyo FDC erowoozebwa nti temuyinaako mutawaana. Kati kitegeeza bw'agatta half eyaawo n'agigatta ku Busoga. Naye 7.5 abaagikututteko. Kakati bw'amala okutwalako 7.5 muba musigadde kulwanira. Jjukira ayina 8.5 ayina zi 7.2. Kakati ate olutala agenda duteeka mu Central region 8.5. Kati ye yina ka sub region ke tuyita Kampala ne Wakiso. Nge yina eri most populous. Ye ebbanga lyonna okulonda kwawo okw'abantu miliyoni ezisoba mu 2 kutandika ssaawa 6. Ebirondesebwa bijja leeti. Kakati ssaawa 6 njagala buli polling station obale nti buli muntu agenda kumalawo eddakiika 10 oba 5. Kakati okuva ku ssaawa 6 paka ku ssaawa 10 abantu abalonda babeera 0.5%. Obudde mulayini abamalawo. Kakati kitegeeza nti amaze okuwangula okukola ki?
So eno system gyataddewo yakulemesa bujagalalo after elections, after announcing results. Kyekisooka. Ekyokubiri kwetegekera milishiya zaffe ze balowooza nti tujja kuba tuziina. Ekyokusatu kuteeka mu nkola by'anaaba yagadde ono gundi ayitemu. Ono mukole ekisoboka okulaba nga yakola ki? Yawangulaawo. Ono atutawaanyiza nyaveemu. Ebyo byonna bigenda kubaawo. Kyokka jjukira nga general view yeeraga international community nti okulonda kubeerawo ever after 5 ki? Kyenna kugamba bano abaakola nga bagamba nti olw'okuba muyina periodic elections n'olwekyo muyina democracy. Ne mbagamba nti eyo democradula oba dictabulanda si democracy, bagiyita democracy. Obubanga buugi mu kikopo tokwatako n'ogamba nti buno bunnyogoga. Bw'okwata kungulu ekiri munda kiba kiki? Kirala. So wano njagala nnyo tutegeere nti ebibiina by'obufuzi ebisuubiza abantu nti omusajja tumutwala, mutandike okutegeerera awo engeri gye mumutwalamu. Awo wennyini mutegeere ddala tumutwala oba waliwo ebyenjawulo bye tulina okukola. Ekyokubiri, ebibiina by'obufuzi ebimala obudde nga birinnya ku minzaani ne byepima amaanyi era bitegeere nti amaanyi tegakola ki? Tegalya. Tegana gye gabatwala. Asigeego. Amaanyi ageemanye. Tulina kukolera wamu. Ebbanga lyonna tulekeraawo okwerabira nti tulina kukolera wamu. So kyova olaba ekyo tujja kusaba Mukama lwe tulikitegeera tujja kiteeka mu nkola. Ne Kenya yolaba yalema okukyusa obuyinza paka lwe yakitegeera nti balina kukolera wamu. Ne balonda 92 pressure nejja mute ebibiina. Ne baddamu ne balonda 2 gumu zimanyi 2. Ne baddamu ne balonda bakitegeera luvannyuma nti ddala tulina kukolagana. Barayira ne balyoka babuuka yonna gye baali balaze ne beegatta ne George Saitoti ne beegatta n'abalala Simeoni Nyachaye ne beegatta ne Bakalonzo ne beegatta ne balyoka beegatta ne Kibaki omusajja namukadde wa DP ne bamuleeta nga president kwe kukyusa obukulembeze Moi gwe yaleeta n'agwa. Bwe tunaaba tetunnakola ebyo nga tukyepima bwepimi maanyi. Era kitegeeza nti oyo omusajja ajja kutoolangayo butozi ajjayo bujja n'addamu n'alayira. You see, Honorable, lwaki mbuze ekibuuzo ekyo nti guno si gumuli okusoose nga tulaba bikolwa bwe biti ebyeffujjo ku bannabyabufuzi naddala bali ku luvuganya gavumenti. Dr. Kizza Besigye almost emirundi gyonna gye yeesimbyewo ogumu ku egyo gyensoka okujjukira obulungi gwe mulundi gwe omwaka gwa 2016 tuleke tulabe several arrests ez'abawagizi be including naye okubeera nti house arrest asibiddwe waka emirundi n'emirundi. Wano jjuli abalamu 221 again the same ojjukira ebyaliwo eruuka. Abantu balyoke baffe November 18-19 2020 ne arrests again ezaakolebwa eri bannabyabufuzi bano. And I keep asking myself, why do we keep witnessing this electoral violence done actually by security? If at all really government they are not behind Fujolino, I really don't understand. Why do they keep denying tuvumirira? Because bavayo bulikasera tuvumirira. President Museveni kubantu abafa more than 50. Kanti is a stray bullets nene wabiranga waliwo tujja kunoonyereza. I don't know where that ended. Nebino nalabye abamu ku bakungu ba government aba NRM n'abalala nga tuvumirira. But we are talking about a week now. Nothing has been done. Kakati yawulamu abantu ba biti 2 oba 3 mu bantu aboogera gwejjamu ebiti 7. Ekiti ekisookera ddala candidate w'oludda olwa gavumenti ekyamazima kino ekigenda mu maaso boka awedde mudda tewalegenda kumuwa bululu kubanga olaba nakugamba wano nti by election ebeeramu protest support. Kakati ate gavumenti ekikoledde ddala in such a way nti abantu bategeerera ddala ani gwe babonyaabonya. Era bagenda kumuwa obuwagizi obw'okuwakanya gavumenti okutyoboola eddembe
kwebeekoze mu kalulu ako. So n'olwekyo tewagenda kubaawo muntu yenna ayogera ku manifesto akola makulu mu kalulu ke Kawempe. Tewali. Waliwo abatuwuliriza kye bayita mu Lungereza bakayita thin veneer. Abatuwuliriza njagala bwe mubanga mwali mulabe ku ntebe z'e China. Emmeeza z'e China kubaako akasusu ku mmeeza okuba ku ntebe eyo, naye nga n'omala okajjako bw'oti ekiri munda gutititi kakati kati akasusu ako ke bayita thin veneer. Omuntu yenna kati mu Kawempe okwogera ku manifesto aba ali kasusu ekiri munda omusajja agende oba takola ki oba tagenda. N'olwekyo nakugamba bajja kuba bakandidate babiri, abasigadde bajja kufuna obululu nga 3, 4, 5, naye bali ababiri kwe kuli agenda okufuna emitwalo nga 4.5, omulala afune gumu kitundu. Kwe kulonda bwe kugenda okuba. So n'olwekyo kati oyo candidate kimunyize. Candidate ow'oludda oluvuganya kimukoledde. Kati yete yetagala kwogera byagenda kukolera abantu. Era kati kubanga okwogera ku manifesto mu kulonda kiri very expensive. Ekisooka tomanyira bumanya njogere kuki. Kubanga omubaka wa parliament by'olina okukola already kati waliwo gavumenti eyawangula. Yebireeta gwe n'owakanamu katono n'egenda. Kati saawe eno mukino eki kuba oli mukulondebwa mukino ekisanja nga si gavumenti yo oba kitegeera si kyangu lwakuba nti abantu baffe era obumanyi butono bandi badde tebamanyi bulu campaign. Kati omuntu gy'alina okuba kubeezaawo gavumenti ye oba kujjawo gavumenti eyonejje. Bamusimbawo nga lieutenant agenda okunoonya obululu obujja ku buli kati saawe eno tolina mubaka ky'omutuma. Twayogera wano okimutuma akikoledde era koliki mu gavumenti etali yiye n'ababaka nga si babe buli kimu yateesako buteesa. So n'olwekyo ye candidate ow'oludda oluvuganya kino kimukolera. Era gavumenti mwongere muyiwa abapoliisi bakube kibooko munnange nalukola kijja kuba kimukolera. Tusaba Katonda bannamawulire emikutu gy'amawulire gyeyongere gyetandika okubawa ne gundi zino bino ebintu by'abasajja ba boda babitani helmet mutandika okutambula ne helmet kubanga by'obusajja butandise okukuba ku mutwe naye mukavalinge mubalabise. Kakati ekitundu ekyokusatu be bano abali mu gye bayita deep state. Deep state abatuwuliriza baminisita tebabaamu si bonna. Deep state be bantu abategeerera ddala ekiri munda ennyo ekipulaaningibwa. Bano baminisita babayita ne bayogera mwawo, naye wabaawo bali abatudde mu meeting eyawedde saawa 6. Omusajja wa deep state teyeetaaga kuba na kifo kyankalakkalira. Naye essimu ye esobola okukyusa DPC ne bamugjawo ne bateekawo omulala. Oyo tagenda tuyamba, oyo gundi oyo mumugjeewo tajja tuyamba, kati oyo mumutwale ekannabulemu ajja kudda. Kati muteekeewo ono mwana waffe nnyo. Kakati oyo ye member wa deep state. Kubanga bino ebikolebwa bino bagiyita secret police. Kati abatuuliza twajja wana ne tuginyonnyola amawanga mangi gazikozesaako. Stalin yagiyitanga Gestapo, waliwo omusajja we Haiti yagiyitanga Tonton Machutes. Bino ebipoliisi ne IGP bano abakola bino tabamanyi. Okujjako ng'ali mu deep state. Naye nze nina okukkiriza ti naye yennyini afuna bufunyi ripooti. Awo jjawo abantu bo tulina bye tugenda okukola. Ogenda okulaba nga police post we baakoledde ebyo yonna tewabadde muntu. Era bo balina uniform ndala ye teyazirabyeko nga bazambala. So ojja kwesanga nga ebyo ebikolebwa ate bibiina command post yo ndala. Temanyiddwa. Abasembayo be bakada bano bo tebalina kye bamanyi. Bano babayita ba Hallelujah Boys oba Praise and Worship Choir baabo bambi tebabimanyi. Era bo kati kibalumanye bagamba omusajja atuttidde akalulu. Kati tebamanyi kigenderero oli agezesa mizinga. Naye kati bo balaba kubanga ekisooka eyo siiti era ebadde opposition. Si emu ku ntebe NRM ze bagamba nti bwe bajje batwalako nti basula tebeebase. Era ebadde si yaabwe. Era ekyamazima basobola kuba tebajagala kubeera tebajja gitwala.
naye kati balina bye bagezesa okulaba oba binaasoboka baagala n'okugeza capacity NUP eyo bwe tubakubakuba bwe tubalina kye bazza omuliro bagenda kuba omuliro tegulabika bano abali ku parade bano walabi bakasuka mu kumayinja nti bali baddayo dda baali bavudde eri baddayo ku baasi so kakati bayina bye babala bingi intelligence ina byetunulira bingi n'olwekyo fe wano ate international community kati tukyalina obuzibu kubanga twakyogerako na wano nti kati twali twesiga nnyo America nga yeetera okukwata ku basajja abatyoboola eddembe ly'obuntu naye kakati olwaleero si priority ya America ya America baagala kakati bya bugagga coltani goldi ani kakati ate bafokasinze ku bya bugagga biri mu Congo DRC alliance yabwe gye beetaaga kati yansezi bibiri Uganda ne Rwanda baana baabwe kati bagenda kukolagana okukamala obumazi kati tibalya jabba tunulira Russia ne China bo tebatunulira nti ono yakyobodde eddembe ly'obuntu bagambe oba eddembe liruddawo eri eddembe libe so n'olwekyo kitegeeza nti wajja kubawo impunity at its best era agenda kuba open abasuubira okwogera obwogezi nti mulabise tebigenda kukola kati waliwo n'omwami ono ayogera nga Ismail Lubega simutegeera buli lwakuba essimu ekisooka eddoboozi lye ayogera nga ayagala oddikweka nga ayagala okukaaba kati ekisookera ddala opposition yona alabika takimanyi kankusomese opposition si ddala lya byanfuna nti abalina ssente bweziti n'okweyongera waggulu mwe mubeera temuli opposition nti abalina ssente zino n'okukka wansi mwe mubeera opposition kati gwe tobimanyi kati olwaleero akulembera ekibiina ky'oludda oluvuganya musajja mugagga era yabiyingiramu nga alina essente tulina n'ebintu ffe nze kati nga nze omanyi ffe twava dda nga tukolagana twagulako emmotoka ezifaanagana baziyitanga gundi Tondra netuziwandiikako ye yagitekako ghetto eyange neyitekako mbidde 3 dda 27 ono akaaba simanyi ye gye yali ebiseera ebyo njagijjukira nayigira kuyogula amaato abatuwuliriza njagala mutegeere ebyobufuzi si mulimu it's a vocation kwolesebwa nga bwolaba nti omusajja yasoma bwa inginiya naye ate pasita oba seeka yeyolesebwa n'ayingira okukola ki okulyowa emyoyo nze ebyobufuzi sibiyingirangamu nga mulimu nze emirimu gyange gyenkola gimanyiddwa okuva era ddala nga sinasoma bulungi nali mutembeyi nenyingira essomero nali musuubuzi nenyingira essomero nensoma mass communication nenkola olupapula lw'amawulire nensoma amateeka nenkola chambers nensigala mu business real estate muganda wange gwakaaba bw'oba olinda kunengera mu bantu abasigenda kujjayo era size ensonga zenkolako ensonga zetukolako twagala kutereeza ggwanga nga gwe bw'olabanga nina essimu nnungi ndi mu kulwanirira bwe tutwala obukulembeze ne tubutereeza kakati gwe naawe obeere n'essimu ennungi nze mbeere nga sikyakuba simu ngenda bugenzi mu kizungirizi gye njagala bategeere bye njagala okukola bwe manga nvuga benzi kati godde mu benzi nange ngula ennyonyi twagala kukulaakulanya bantu muve mu ebyo ebintu by'okwekaabya essente oyina ozikola si nsonga oba oli mu kibiina ki oba mu kibiina ki kasita oba n'eggwanga eriteredde so n'olwekyo ebyo ebintu ebyo by'okubeerawo ne mwogerayogera tebibeera tebirina mu bulungi makulu obeera nga bolaba ekinyira kyesulise ate kirowooza gwajja atambula obulungi nti gwe yeesulise so mwami gundi oyo oweeyo agambe ow'ekibibi muyiga okufuna amagezi it takes wisdom to know who is wise kati bw'obanga naye ate era
eriyo omuntu asobola okugaana amagezi ate era netoyinza munenya gwe tolabangayo baana nga tuli mu kibiina bo ne basala n'atasoma kati nga yaganya amagezi so kati okkirizibwa kubanga wano mu Uganda ekyamazima bakoze amateeka mangi naye tebakolangako tteeka nti omuntu we bakusanga nga oli musiru bakusibe okkirizibwa eddembe ly'obuntu oliyina eri okusigala nga tomanyi naye okozesanga nnyo okwagala okumanya kuba lwoyinza okuyamba abakulinaanyi muganda wange omulala yabuuziza ekibuuzo okwekalakaasa n'okwegugunga biki ebikkirizibwa mu mateeka ekikulu ssemateeka oyo bamuwandiika mu luzungu ekintu kye bakkiriza demonstration protest babikkiriza naye ate waliwo article egamba article 3 nti singa omuntu yenna awamba obukulembeze bwa Uganda buno n'abujjako nga tagoberedde mateeka ebbanga lyonna abantu lwebeddiza obukulembeze obwo mu ngeri ey'amaanyi kuba kakati kitegeeza nti engeri endala gy'osobola okweddiza obukulembeze oli bwatutte mu bukyamu ate munange ssemateeka egikkiriza kakati omanyi waliwo ebintu bye bawandiika naye nga bw'obitaputa kakati omutaka abuuzizza article ndozo ba article 19 eyogera ku protest demonstration okkirizibwa okubanga ebikolwa byokoze biraga obutali bumativu ku kintu nga bwe kikolebwa oba bwe kiganye okukolebwa kakati ekyo simanyi bwe tuyinza kissa mu Luganda lwaki Kampala okulonda kwayo kutandika leeti waliwo yabuuzizza ekintu ekyo akinyonyodde luliko kati yabuuza kigendererwa ki abantu baffe abatuuliriza Kampala eno emanyiddwa nti ebitundu almost 8 ku 10 tebalonda President Museveni kakati abantu bwe baba tebajja mulonda awulira nga talina mbeera emukaka kwagala balonde mangu era balonde baggweyo kati ekikutandisa leeti nti bagenda okuggalawo polling station yo ng'abamu temukoze eki temulonze ebirala bingi ebikolebwa amanyi okubajjamu abalala ne gafulumire walala abekawempe south ne gafulumire Makindye east mpola mpola kati bwembanga bagambye okukebera enkalala z'ebyokulonda ne mutazikebera obeera okoze ekigambo ekikyamu kubanga embeera yonna eriwo yakutabangula Kampala ereme kulonda mu solid block nga bwe yina kukola ki waliwo omulala muganda wange agambye ng'ayagala okulaga nti ebikola bino poliisi byekola erina obikola kubanga abantu abamu muyingira ne mubba obusimu ne mukola nedda si kituufu tulako ne side eri okuwera kwe mujja muwera tutunulayo era ekyamazima ebbanga lyonna wabaawo side kyebeekoze naye ebyo waliwo amateeka agakulembera kati etteeka eryebasse mu Kawempe North baliyita Parliamentary Elections Act nti bw'okola ebintu bibiri bw'okolako kimu osobola okuggibwayo mu Parliament oyinza okukola gye bayita irregularity n'okola ebitali mu mitendera gya Parliament eyo so ekyo kasita kibanga omutendera gwe bakupimiddeko nga baguyita substantial effect nti byokoze nga bisobola okubanga bikyusizza ebivudde mu kulonda gwe bakugjayo ekyokubiri erigalite amateeka ge gagali awo tewali kubba busimu embeera y'ebyokulonda ebeera ngere ne time ebeerawo n'ebikolebwa bibeerawo n'enkuŋŋaana zibeerawo ne bakugamba zirina okubaawo tekuba kwekalakaasa kuba bibeera bikujjuko n'olwekyo si kirungi gwe kutambuza magiraasi oyite wakati ow'omuggundu gwa candidate kubanga bajja ate bamukwate kubanga ajja gaasa nedda kati kaweddeyo banaye musule bulungi naye mbakakasa gavumenti mujja kuba n'amaanyi naye enkukunyi esobola okusuza empologoma nga teyeebase naye ng'ate ye ntono kyokka ate empologoma mwana wattu terina kyeyinza kukola nkukunyi n'olwekyo muleme kukozesa amaanyi nga mulowooza nti mujooga abatalina Honorable Dr.